baligenda ne kongezi nga bakulira ku muka kitaabwe bannanga ogummuka gwe gukuwa ensogola omusango bijanjalo obirya obikuta kiro omusango twagoleza lubaga ebiwalaata ne bijjula entuuyo olugambo luliva ekyaggweye mukono lwe lulisa abakunja entubiro omukwano masavu ogalya gakyayokya omukwano kyayi kya mpiso we kitasoolobako tekitunga omukwano butiko w'obujja tokkatira bannanga omukwano ogw'edda tegukutwaza lubugo lumu ekyamazima njagala okubakakasa nti ow'amaanyi yabulwa waavuba lubaale namalere yabulwa omwalo nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakoboza akabbiro ggongolo nakawuka bwe ntyo nsibuka mu kabaka bukulu kimala empaka ettumbaali mu ssaza Busiro kabaka ono gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa abalasangeye ngenda kusomera akatabo kolengerawo mu kifaananyi akanketta mu bizinga by'eyugoyugo ngenda kusomerako essuula emu yokka sizzaako ssuula ndala kati gwe kanaabeera kanyumidde ojja kubeera nga okafuna mu Kanoonya online bookshop n'olw'ensonga eyo okufuna akatabo ako ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino ennamba eya whatsapp eri kasaalaba 256 751 47 69 oba kasaalaba 256 788 461 228 gwe wenna anaawulira nti nno akatabo ako kakutta omugamba kakutta omubabiro akatabo aka nketta mu bizinga by'eyugoyugo akatabo kano kawandiikibwa mukadde waffe kati mugenzi Edward Kikonyogo Namutete Kawere ntandise n'essuula esooka njagala ogiwulirize bulungi nnyo essuula esooka egamba nti nketta mu bizinga by'eyugoyugo era ly'erinnya ly'akatabo era y'essuula esooka egenda bw'eti mikwano gyange bw'oya gitera okumbuuza engeri amaaso gange agaali ag'empujjo gye gaatereeramu era ne bwe nakutuka ekiwalaata ekyembagirawo ekitaali mu lulyo ate n'ennyindo n'ensongola okubannyonnyola bino nga bwe byajja nali nteekwa okubawayiza ebyantuukako mu ssematalo ono wajjo ly'abalamu bye nali nnyimya amazzi naye nno bwe nabinyumizaako kagafumba n'enfabulago bo kwe kuntayirira mbinyumizeeko n'abalala era baludde eddaaki ne bankuulamu omwasi wuliriza be twasomanga nabo bammanyi nga kakundugulu erinnya lye bampaatiikako ne lisimba emmizi ate bo bwe twazirwanako banzijjukira nga kasiribitti ebyekkololo nga saajenti ŋŋoŋŋo simusudde tololo jirijiri mbagasi ne ggonda ebyo mbirekedde bannanga abalala babirombojjeko naye ebyange nja kubitandikira mu nsi z'Abawalabu nga tumaze okukekereza ennyago mu nsi nnyingi twatuuka mu nsi z'Abawalabu gye nnyingirira mu kitongole eky'obukessi bwe twamala okutendekebwa okubangulwa era n'okukenkusibwa mu katoola w'ebintu ne tubuuzibwa ebigezo ebyalumya buli omu ogw'engulu bwe kityo ng'abamu tumaze okubikuba oluku mu mutwe n'abalala nga bibatudde ku nfeete saajenti Kwitta Mutaamu omuyugoyugo era eyali omugabe waffe Kopolo Monyo Odeku Figo Mukombankuyege Kataayi Parare mu byomere Ludyeku era nange kamwa koogera twalondebwa mu gubinja gw'abantu nga 8 tugende tukette mu bizinga by'eyugoyugo ebyetondese wakati mu bwengula bw'eriyanja Pasifika ebyali biwambiddwa Abajapaani era kwe basinziiranga okuteganya amaato g'abamawanga amagatte okujjako nze bannange bonna baalinja sabigguza abasajja abatayisikamu maaso wadde okwetwamu ennoga buli omu ku ffe yalina kyatwalirirwa okuketta nze nabinikibwako gwa kuketta gusaawe gwa nnyonyi ogwaliyo ngukuba ekifaananyi neekenneenye era nkube ennyonyi ezigukkako ebifaananyi ate era nekkaanye embeera n'enkyukakyuka z'obudde mu bitundu ebyo naweebwa emyezi 2 gyokka okutuukiririzaamu bino byonna nali oluyugoyugo ndukuba budinda era nga n'Olujapaani nkusuwazizzaamu mu matulutulu g'olunaku lumu awataali na kusooka kubbirwako twawawamulwa mu tulo okunyanyagirako eŋŋombe
era okugenda okwesimba mu luggya lw'ensiisira zaffe nga tulabaga motoka galwanyi ge gakungubadde. Twayambazibwa kipaku mu byambalo eby'Ekiwarabu, amakanzu gatwambikiddwa, ebimyu bimyumyuliddwa, eminagiro gisuuliddwa, agalembe galinnye ku mitwe, balikupu mu susaani zinaanikiddwa. Amasulubu n'amalevu amajingejinge gatujenjekeddwako era n'amannya g'Ekiwarabu gatupaatiikiddwa. Nze munnoowo nga nno olwo mpitibwa Abdallah Hussein, mu ndabika yonna ng'otulengedde wamma nga ggwe ffe Bawarabu bannakabalagere awatali kuwannaanya.